Yes, Fadi TV ujimbaniriza kade kado muri mutya mwena abaji followinga nembebaza nimbagamba nti mwakola kyamanyi okubanga mwasubscribinga ne munyiga kade wano mbani updates ezinava jumba n'amawulire agaba gatambula okwetoloola eggwanga Uganda batumuleka mwenna bali mu ggwanga erya Saudi Arabia nimbagamba nti mwakola kyamanyi okubanga mwasubscribinga ate ne munyiga kade mukulu Bugingo yagenze ku akaunti yaabwe ya social media n'ateeka n'agamba nti luliba lumu andikwata mu ngalo za Ssaabasajja Kabaka wa Buganda omulungi ye mukulu Bugingo oba Pastor Rose Bugingo abasinga gwe bayita Aji Bugingo ku social media Pastor Rose Bugingo munange agamba nti yeegomba nnyo okuba nti nasinkana ku Ssaabasajja Kabaka wa Buganda ebiseera singa osinkana Ssaabasajja oluusi oyita mitendera ziba process osooka ndowooza akola ki akola appointment era Pastor Bugingo munnange ndowooza kyalimu kugoba omanyi okusinsinkana Kabaka togwa bugwi togwa bugwi abasinga bavudde nga bagamba Katikkiro mbutakkiriza Bugingo kola ki ogenda okukyalira Kabaka wa Buganda kakati binagwira Bugingo agamba ajja mulaba abasinga bagamba Katikkiro tamukkiriza kola ki ogenda okoleka nga amukyalira munaye byemikwa bitambatambula akadde kano ku social media ani agenda okuwangula kuba abantu bagamba nedda temumukkiriza manyi abantu abasinga bakyawa mukulu Bugingo basinga bakyawa Pastor Rose Bugingo naye ng'atejjukira munnaaki Katikkiro wa Buganda oluusi sometimes oluusi akola ki ate okubanga yayinza okuyamba omuntu yenayagala okusinkana Kabaka appointment nekola ki nemutuukako binagwirawa kubanga mukulu Bugingo yagamba nti ayagala guno omwaka kusinkana Kabaka wa Buganda ayagala musinkanako era asabira Katonda agamba nti wali kijja kumulemesa agamba nti ajja musisinkana binagwirawa binakomekerawa baaba onaawulira naye ng'abasinga bagamba nedda tebamukkiriza okusinkana omutanda mukulu Bugingo yagamba nti tewali agenda kunemesa sinkana mutanda mpoziko Katikkiro eka nga yagaanye awo nja kukola ki nja kubivaako naye wanabeera nga si Katikkiro tewali agenda kunnemesa mpoziko ne Kabaka ng'agaanye okunsisinkana ye Bugingo bwatyo bwakola ki Bugingo bwatyo bwagamba amawulire ge nakafunako ku saidi ya Pastor Bugingo ku Kananirandi jukana bagamba nti bali mu nteekateeka egula tenti empya ntulimbisira byankuba enkuba etonnye ennaku zino ate mu Kampala bayisa byantenti gezikuba n'ezigwerako nange simanyi nani yaleeta linnya lyakubayita ndiga kuba endiga osobola gisanga era ng'enkuba egikube nga yonna yeezinze nga yonna etobye kungulu ku mubiri kakati ze ndiga zewa Pastor Bugingo enkuba ezikuba ajjukira tenti zaakaddibwa akati ali mu nteekateeka egula tenti ajjukira Pastor Bugingo yagamba nti tajja kukola ki tajja kuzimbawo ka main hall basinga bali bagamba nti asemete ngewe wansi awo ku Kanani wonna azimbewo ka main hall akatonotono ebisooto bibeere nga tebikyaliwo yakigaana tewali amanyi oba aneekyusa mu ndowooza kubanga yandibadde akirowoozamuko oba oliawo kyeyalikoze n'abanya nti ajja kukkira zimba Pentagoni ng'abantu we basabira tewali bisooto naye akati saawa zino waba kyebayita omusooto nga gulinga omusooto ekisooto kibeera wali baaba ekisooto kibeera wali baddaake naye nga abagamba nti mwongere okuba nga munfollowinga ate mbagamba nti musubscribinge munyigene ku kade kubanga eno bagiyita batya bagiyita Fadi TV UG updates mba nazo eziba zitambula okwetoloola eggwanga lyattu Uganda binagwirawa ebya Pastor Rose Bugingo ebyokuba nga asinkana Kabaka wa Buganda obayisi buli omuntu ovaire n'omusisinkana
si buli omu nti omala gaveeyo n'okwati n'omusinkana. Eriyo oluusi abatamusinkana naye nga tebalyagadde nekitasoboka. Si buli omu Kabaka tasembererwa buli omu, si buli omu tasembererwa buli omu. Tola nkugambye nti baba balondemu era mukulu Bugingo bw'anaamusinkana naye bw'anaaba agaaniddwa akkirize nti agaaniddwa, si kwogera bingi. Bangi bayinza omugaana n'alyoka ayogera bingi. Bangi Pasita Bugingo naye si mwavu, n'alyoka ayogera n'atokomoka eryawo n'ebyawa wali eri katuuti kako ku Kanani banaaba mugaanye. Ayinza okwogerawo ebigambo byo munnange bitambula akadde kano wama gw'olowooza bamukkirize oba bamugaane. Kuba enamba esinga egamba mbu bakole ki? Bamugaane. Enamba esinga egamba bamugaane naye nga abasinga bagamba nti bamukkirize. Lwakuba bano abali ebbali si be basalawo, abali mu lubiri be basalawo. Mune ebyo ebimu ku ebitambula akadde kano nze nize kulaba gye bigenda kuba nga biggwera, kubanga Bugingo yagamba nti guno omwaka ayagala kufuba nnyo era asaba nnyo Katonda amukole ki? Amuyambe asobole kuba nga akola ki? Asobole okuba nga amumiitinga guno omwaka gwa 2025. Mune ebyo ebimu ku ebitambula. Abekakawo yavaayo n'agamba nti abaali bagala okumutta baali bagenda kumutta bamukole ki? Bamusubye n'okusinkana ku Katikkiro wa Buganda. Aba Katikkiro yamusinkana dda kweri, sijjukira nze, naye nga by'omunange bitambula akadde kano ku mitimbagano egya social media bagiyita Faadi TV UG. Mwongere okuba nga mugyekumirako updates zo mba nazo each and every single day. Ekyomanya nti buli lunaku olujja kunsifuna updates mba nazo. Just following ate subscribing onyige kale. Nze ninze kulaba bigenda kuba nga biggweerawa, anaamusinkana oba tamusinkane, byonna nja kuba mbikutuusaako wano ku Faadi TV. Ne kugamba nti osubscribing ate onyige kale, subscribing ate onyige kale, olayiking ate okomentinge, ebirala okole ki? Ebirala obindekere. Nze updates nja kuba nzikutuusaako ezikwatagana ku nsonga zo nezigenda maaso mu ggwanga. Bimbalijagala okuba nga nkutuusaako bya mukulu Bugingo, kubanga asinkana Kabaka wa Buganda, ayagala kumukwatako mu ngalo, ayagala mumubuuzaako. Awulira amababbanyi, awulira amasaana, ayagala asinkana Kabaka. Bulungi, mweraba.